Kaweefube w'okubunyisa nnyo curriculum oba ensoma empya atandikidde mu masomero 6 mu kibuga ky'Entebbe omuli ag'obwannannyini wamu n'aga gavumenti. Akulira omukago gwa Uganda Korea Friendship Association Jackson Ndawula ng'ali wamu ne ssentebe wa Division B mu kibuga Ntebbe batalaaza amasomero okubadde Entebbe Girls, Maryland High School, Lakeview Senior Secondary School wamu n'amalala. Wano buli ssomero liweereddwa ebitabo by'abayizi ebirambika nnyo curriculum wamu ne bye basomesa. So please. Jackson Ndawula agambye nti guno si gwe mulundi ogusoose okukwasaganyizaako gavumenti mu kutumbula ebyenjigiriza. Era emirundi mingi babadde bagaba zi kompyuta kati essira balitadde mu kutumbula nnyo curriculum abaana basobole okufuluma amasomero nga basobola okwetandikirawo emirimu. Naye nga tuli tubadde tuli mu masomero nga tuyambako buyambi nga tubawa scholarship ne bagenda abantu ne bagenda bakola diguli ezo eza waggulu, naye kakati tulowooza nti ekiseera tukkeko wansi abantu bawansi nabo tugezeeko okubayamba. Lero tukiraba mu biseera bya COVID wano twatambulanga wonna kulaba nga tugaba ebikozesebwa mu COVID-19. Curriculum eno empya ate ng'ekintu kikyali kipya naye bo bannaffe abakola ebyo babibaddemu babimanyi tebalaba nga naffe tukyusizza enkola ey'okunoonya bitone by'abantu nga bakyali bato awo babadde kuzanya buzanyi nga kibakolera. Ye ssentebe wa Division B Richard Ssekyonda asabye buli asobola okukwasaganyizaako abaana b'eggwanga okusitukiramu okusobola okufuna eggwanga eddamu mu biseera ebijja. Tusaba busabi bonna abali eyo nga balina obulumi n'omutima ogudduukirira omwana wa Uganda tukyayaniriza ebintu bingi kubanga new curriculum yeetaaga okupromotinga talents, mulimu ebya skills development, tulowooza ku incubation centers, tubenga omwana ava mu ssomero ng'alina full package nga ne bwakoma mu senior 4 asookuwa ne banne emirimu ne yeeyimirizaawo okusinga oluusi okubanga tusobola okubanga twogera bulungi nnyo oluzungu naye nga ate toyina ky'osobola kuproducinga.